Yo, this is from Bamugudemu already. Embeera yo bwetyo bwefaanana mu ggwanga lyattu Uganda. Gwalowooza nti byaggwa tebinnagwa, bakyatwala abantu misana tukutuku nga boolengedde awo. Mbanirizaako ku Phiphie the news anka era nga ngamba nti mukola kyamanyonyi ddala okubanga ate mugyekuumiddeko mugye bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero. Amawulire agaleero mpise naganyiike naye ng'ekyokukola sirina nnakubanga ate nga batuusaako era nga ntandise n'ag'omwana mulenzi amanyiddwa nga DJ Bush Baby. Onagenda maaso okubanga ate nkutuusaako amawulire agaali agenda kuddala nga afunye akabenje akaliwe na kuzomwezi nga 14 omwezi gwali gwa kuna omwaka guno gwennyini era nga mwana mulenzi ono bwatyo yagenda maaso okubanga ate awummuza emirimu gyasobola okubanga ate munange alaba nti atererera ddala ye yalowooza nti munange oba oliawo embeera enaaterera mangu naye omusawo avuddeyo nabeera nga ate akamutema nti munange yafuna obukosefu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala munda ye era nga ono wenjogeera yeetaaga ssajjale avuddeyo n'alaajanira bannayuganda gwe wenna asobola okubanga ate munange omukwatirako olw'ensonga nti yeetaaga miliyoni eziwera ddala 15 eza Uganda. My name is Michael Benjamin Award, commonly known to you as a DJ Bush Baby. I recently went through a near-fatal accident that left me with a fractured left hip. But of course, over time, I've been consulting with a medical experts who have now confirmed to me that I actually injured some vital internal organs that are not enabling me to function as normal. This is a very noble, humble call, appeal for you to come through and support me financially with whatever you can. It's quite a costly procedure. We are targeting at raising 15 million shillings to have this process. If you feel compelled, touched right from the bottom of your heart, kindly stand with me by using the numbers listed below. These are my personal numbers. Use those numbers to send through whatever financial aid or assistance that you can afford. Stand with me, and of course I thank you and God bless you. Katukusabire Mungu akusuuse. Songa ate olunaku olwaleero bo baana balenzi ab'ekibiina ekya People Power bagenze maaso kubanga ate bawerekerako munnaabwe abadde amanyiddwa nga Atakyetise Kenneth era ng'ono bamuzise mu bitundu eby'ebusoga wabula nga kigambibwa nti ono yaweereddwa butwa wabula nga ate eyabumuwadde tategeerekese. Omwoyo gwe Mungu wagulamuza ekisa n'omubiri gwe guwumule mirembe. Okuddako ku mwana mulenzi amanyiddwa nga David Lewis Lubongo avuddeyo bw'atyo n'abeera nga atulaga ku mbeera mwana mulenzi amanyiddwa nga Luzige Masudi gy'alimu. Kinajjukira nti mwana mulenzi ono atemera mu gy'obukulu abiri joka yagenda maaso okubanga ate akubibwa amasasi agamuyita mu kamwa ne mu kifuba ennaku z'omwezi nga 18 November. Tumujjukira bulungi nnyo story eno ye ya mwana mulenzi yali agenze mu katale okubanga ate yeefunira ku kyokulya ssaawa zaalinga emu ez'akawungeze mu bitundu eby'ennakifuma wabula nga ate ono yakubibwa era bw'atyo n'asuulibwa wabula ate mukama bw'atyo n'ayamba n'abeera nga atandika okufuna obujjanjabi. Ffenna tukimanyi bulungi nti olubalwe lwayiika amannyo gayiika naye bw'atyo bwafaanana. Ono nno David avuddeyo n'abeera nga asiima
mwenna abagenze maaso kubanga ate muyimirira wamu naye okusookera ddala Mukama Katonda okunagattako abasawo abalwanyi okulaba nti bazza engulu mwana mulenzi ono gattako namwe bankuba kyeyo abasindise ssente kubanga ate munange musasula hospital bills gattako ne mukyala we oba girlfriend we gwagamba nti muwala muto nnyo naye ayimiridde ne mwana mulenzi ono mu buli mbeera yonna ndowooza olaba embeera efaananako bwetyo munnange bagamba munno mukabiye munno ddala wadde nga embeera yali efaanana bwetyo mukyala we teyasobola kubanga ate amuddukako omwana omulenzi okubawo emyaka 2 kitegeeza nti ne mukyala we muto ddala yaguma munnange so nga ate okuddako ku side eno mu line eno yennyini ya mwana mulenzi amanyiddwa nga David Louis Rubongoya avuddeyo nabeera nga ate asima mwana mulenzi amanyiddwa nga Adamu Matovu agamba nti ono yagenda maaso kubanga ate ataasa obulamu bwe era nga agamba nti y'omu kwabo abaali bakatebwa okuva mu kkomera ekitalya recently agamba nti bano baali bava ku campaigns oba kukuba campaigns mu bitundu eby'Embale era nga mu motoka agamba nti balimu abantu 6 driver n'oyo gwe baali bakuyambako kuba campaign mu bitundu ebyeyo wabula nga ate mabega baaliyo ye Louis n'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owekitiibwa Honorable Zake ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Nubian Lee era nga agamba nti bavugako ebbanga tono nnyo bwe batyo ne babeera nga basalwako ab'amagyeko wamu n'abapoliisi abaali baduumirwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Abraham Asimwe agamba nti bano bagenda maaso okubanga ate babakasukamu kanista eya tiyagasi wabula ate ye ku side we yali atudde emmotoka ye we yali emmotoka we yali ku side kwe yali atudde yali atulidde ddala ku luggi naye nga emmotoka we bagiparkinga n'abapoliisi we bali batadde eyaabwe nga ne wabaggulawo oluggi tasobola kubanga ate afuluma agamba nti teyamanya bali bonna ngeri gye bafulumamu mmotoka wabula emmotoka ye yagisigalamu yekka era nga kanista ya tiyagasi yatandika okunyooka mu mmotoka omwo n'awulira nga takyassa wabula ate yagituulako era agamba nti n'okumwokya yamwokya wabula aba akyali awo ng'agezaako okubanga yeetaasa kwe kugezaako kuyita mu ddinisa mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Adamu Matovu gye yava bw'atyo n'abeera nga amusikayo bw'atyo n'abeera nga ate amuzza ku lubalaza we yatandikira okubanga ate assa bw'atyo n'abeera nga amusiima kye kiri kye nakugambye nti munange buli muntu wa mugaso mu ggwanga era omukulu n'agamba nti taba kuba Adamu ku lunaku olwo yali tawona so nga olunaku olwaleero bo ba MP bagenze mu maaso okubanga ate batandika okubanja abantu bonna abaasibibwa abali ekitalya ne batatamanyi gye bali era ng'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abasiima era n'ategeeza namwe mwena nti munange mugende mu maaso okola ekintu kye kimu okubanja abantu abo n'atutegeeza nti muli awo naye mujjukire nti abaana abakwatibwa nga twolekera mu biseera ebyokubanga balayira tebannaba kubanga bateebwa abaana abo abaggyibwa mu bitundu eby'ennansana abawerako ddala 2 tebamanyi wa gye bali mu mawulire amalala kigambibwa nti omukulu amanyiddwa nga Tabu Ngonono ye Daily Monitor Managing Editor yagambibwa okuba nti munange yakwatiddwa dda poliisi oluvannyuma lw'okuba nti yenyigira mu kuyambako aba BBC African News mu kunoonyereza oba mu kukola documentary yagenda maaso okubanga ate exposinga abapoliisi wamu n'abamagye ku ebyo bye bagenda maaso okubanga ate bakola ebyatuukawo ennaku z'omwezi nga 18 ne 19 ne 2 mu mwaka gwali gwa 2020 mu mwezi ogwo gwa 11 tujjukira bulungi nnyo ebintu ebyo olwo olunaku lwe bakwatira owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'eruuka era ng'abantu abawerako ddala battibwa ono nno ogwo mulimu gwe yakola okubanga ate ayambako mu kufulumyawo akafaanana bw'atyo yakwatiddwa mu mawulire amalala waliwo agagenze maaso okubanga ate gafuluma era nga gano gafulumiziddwa aba The New Vision ng'era kigambibwa mbu abapoliisi ababadde ku CCTV cameras nga bagenda maaso okubanga ate bakwasaganya emirimu mu biseera owekitiibwa Jeno Katumba Wamala we yabadde nga ate afuna obuzibu bagenze maaso okubanga ate munange nabo bakwatibwa wabula nga mukadde ke kamu kinajjukirwa nti Owa Boda yavuddeyo oba yeesowoddeyo n'abeera nga ategeeza ensi nti ye yagenda maaso okubanga ate avuga owekitiibwa ono Jeno Katumba Wamala okubanga ate amuddusa mu ddwaliro ku lunaku lwe yagenda maaso okubanga ate afuna obuzibu era ng'ono yeeriridde erinnya ery'obuzira n'akubibwa ne mu mpapula z'amawulire ez'enjawulo era nga yagenze ne maaso okubanga ate ayogerako ne Jeno ku ngeri emu oba endala ng'amwebaza wabula olunaku olwaleero amawulire gagenze maaso okubanga ate gavaayo nga gagamba mbu Owa Boda oyo si yeye yabadde mufere nga yejeeteka bwejjeete mu kifaananyi era ng'omutuufu yono era ng'onono naye yajjidde mu herementi yennyini gye yalimu ne jaketi yennyini gye yalimu nga ayolesa ekikolwa ekyo eky'obuzira wabula nga ate n'ennamba plate eza bodaboda zaabwe zaawukana ey'oli yali UEN 596B ate ng'eyono omuzira yali UEL 693D era nga bye bimu ku ebyo byagenze mu maaso okubanga ate bimulonkooma.
Abasuubuzi kambanjuliredi atika owa atika unisex trends anti ona kutusaka emigugujo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku nnamba ye y'essimu +90 53770M2602 yeledi atika owa atika unisex trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Awo ensobodde okubanga ate nkukumya olunaku olwaleero wabula nga ngenda kubanga ate nkutusaako listi y'ababaka ab'ekibiina kya NUP be bagenda mu maaso okubanga ate bongerako obuvunaanyizibwa obulala era nga ababaka babeera ddala 16. Atakuumira mpera abankuumire nsigadde nze Phiphie ankanga bulijjo mbaagala nnyo musule bulungi mweraba.